Nze wano mu tubulire message zali zinona ki musimu y'omukyala enamba ye yennyini ya WhatsApp ng'omubuuza akaana kasamba kana kiki wali omubuuza ekineewuunyisa maye kuwoleza kubi ibo mekita alina kyalowolereza kuba babimugamba bingi yakwala olugambo lw'abantu kati kutubulire ekituufu samisango tomumanyi bulolo tomumanyi bulolo yambuulira yangamba nawo ntya bulolo tomumanyi ekituufu kiba ku mutima gwa muntu yalina omukyala alina omutima nze ekiri ku mutima kiri nti olubuto si lwange wegana ki sirulwo kati message ze wali omusindikira nti akaana kaffe kasamba wali otegeeza kyetwagala okumanya oyo okulowoleza kwaleese si bituufu linda kayogere tumanye wali otegeeza ki wamma mu bulamu waliwo byayita okuyiga omulimo by action nga si kusoma oyo muluka agimanyi ogivuga yali akimanyi ko yansoka mu kibuga naye govuga naye teyasoma kyekisooka sagala okuleko waya gwena evaawo sagala okuleko waya kulwana gwe wamuntumye nagambye sagala kumutunwalako kyova nkumi obuntu kukyalo gweoli awolooza mbu ate kituufu twawukanya twawula mumanyi bulolo tomumanyi yakakasera nti mutambula babiri nemugenda ekiro n'omuwerekera n'omukomyawo n'omuvuga ne mumoloka kati olubuto sirulwo mukwano linda wetubulire message wali otegeeza kisoko tubulire ekyo jwambuuza nti akaana kasamba terera ngenda kujja wano oveyo nga tubulira nga kakasagiigo wali otegeeza ki kyogere naawe nga kikulemye okukiri nti mukazi we simwagala mukazi wadde alina olubuto naye baayogera naye yaŋŋambako nti mukazi yamugamba nti omusajja yamuwa olubuto ali Sudan mbu ali Juba of course Sudan kakati nze mba less concerned wakati we kyasalawo ekyokola naye mukazi we nekyazako kulekya kakati aina message ng'ovudde ku ekyo aina message endala zandaze wano ku profile picture nga kuliko ngatto wagambye ngatto naye naawe yo si nsonga engatto zifaanagana lwaki weesibako engatto nti nno yagina etuuka ekyokubeera ku screen ya simu ye engatto zifaanagana engatto zifaanagana message enamba yongewereza omukyala message waone we yakyusera enamba kati ey'essimu yawereza engatto yali namba ndala naye ng'ate kuliko engatto y'oyo obalaba nti bonna batandise ng'engatto agimanyi nti nno naagirina agina nga messages za love right asooka nnyonnyola lwa kampuni ezikola engatto emuka naye ate naye eyo si evidence enaffe engatto zifaanagana ate nga zifaanagana zitya simanyi nakigere kye bwe kyenkana tabirako na simu ya WhatsApp tamenya WhatsApp kugino nedda WhatsApp yagirabya ku namba ya mukyala namba ya mukyala omukyala isimu yagiteekaawo ku mmeeza ng'essimu eraga ngatto y'oyo nze neno gitunulako bwe nti sobola kwagala mukazi we sisobola oyo yamwagala nakubuuza ekibuzo tonabakiddamu message gye wamuweereza ng'omubuuza akaana oba kasamba wali otegeeza ki wali otegeeza akaana ki ekituufu kiri nti siweza nkumesejja mukazi we yendowolereza zoba oli awo zaze nazo gwegana togiweerezanga message tozirabye kati oyo awakana ki akanula omutwe awakana ki oyo akanula omutwe ate mukwate empola ntya omukazi wuwo ye mukazi nga mwe si wange gundi ojja kutubuulira amazima saagala muva wano nga mwawukanye ne muganda we twawukanye yogera ensonga tugisajja amagezi nga tebinnasajjuka twawukanye kino kyo nkikubuulira twawukanye kyogamba kyalibanga si kituufu ate nga si kituufu kitya linda ko tukwate empola sino omukazi yennyini ankakasa ne mukazi we neye benyi bakulu n'okunsinga bakadde olya byayogera mubakadde wulira byayogera wulira wakimweta obusuulu obukadde si musango babaza mukama nti emyaka egyo gituuseemu ate obukadde butya oli omukazi eyekolako asinga naawe abeera mukadde omukyala wansinga bulungi anyway nakyo ki
sibuzibu ekyo si mutawaano bayekolako bateyekolako ate abeera atyo omwabadanya mazima kozo yamuwa amazima matuufu kyensinga okumanya mbuki yamuwa amazima matuufu mukyala we mazima ge galuwa mbuki nti alina omusajja ejuba Sudan yetata lubuto agumikiza omusajja akomewo oba amukubira essimu akomewo simanyi weminyiramu olubuto lwanyi olubuto si lulwo kankubuuze we nakuyambira okuba nti ndabira famire n'abaana bo nakola nsobi olubuto si lulwo ffe twafunye amawulire nti nno bwe wagendanga okuyamba oluusi wagendangayo kiro oluusi wagendangayo kiro omukyala n'omuvuganga n'omuntu walinga omutwala mutima ku mulimu n'amutuusaayo nze bulolo byonna yabiŋŋamba walinga omutwala ate message nayo nendaga nti mukulu oyo olunaku lwalabanga mutwala yalina omwana mulwadde bwali budde bwakiro kagenda mu ddwaliro taata ate nga mulwadde ki kati wali bukomera nga osooka olabira ewaka ebyalingayo teyakigamba ekyo teyakigamba gundi tubeere serious ekituufu kyekiriwa yogera kimu gy'olubuto lulwo olabe ekiddako yogera kimu olubuto lulwo olabe ekiddako nedda tetumwogeza kyatayi akyogere era nze kyemanyi kyekyo gwegala kyogere wadde si kituufu message tozirabye message zonzirabye naye ate nange kati kankubuuze olabye message naye simu gy'olabiddeko namba ya message ezo okakasa nti yange enamba ziri bbiri emu ngirabyeko nga yiyo era nga kwe nayitidde nange okukubira okujja wano ng'enamba eyo yalinga ewereza omukyala message era yemu yaweereza ka voice note nga kagamba akaana kaffe kati waba akimanya mpitidde ki owulira kyayogedde owulira kyayogedde aleeta obusungu eki kyamanyi kyayagala nti kumunze njogere obanga kyamanyi nedda wano tetwagala kwogera ffe kyetwagala oyogere twagala tulya ekituufu omukyala wamwagalageego wanje omukyala mubuli ekituufu omukyala mubuli ekituufu nange kyeyaŋŋamba kyemanyi naye nga ekituufu endowoleza yegamba yenze gwe munjogeroyogera oti ekituufu kyekiriwa ekituufu kiri nti alinde bbawa mukazi wakomye okuyagenda juba wanaakomawo basootenga ensonga zaabwe kati kikyogambye nti waba akimanya mpitidde kibadde otegeeza ki enamba z'ejjuba sizimanyi waba akimanyi kubanga nti aze n'endowooza ye nga kyamanyi yawa mukyala w'olubuto enamba kitegeeza nti waba kyamanyi kituufu kize mukolere leka naawe kakati kiriwo ekiti olubuto olwo tugenda tulugjamu tulugjemu olubuto tulugjemu lindako olubuto tulugjemu tulujjemu tosiyagala lindako ate lwaki gwe lukulumirawa tuluggjemu kati mala kuta abantu babwerere ate nga tulujjemu olubuto tulugjemu ate mulujjamu alwakyo tulujje mwala kuta abantu babwerere lindako gwagebe wanje omuntu yenna bwatondebwa mu lubuto taba wuwo aba muntu wa Katonda tetujja muntu wa Katonda mu bufunze omuntu wa Katonda abeere mu lubuto ayinasonga lwaki yajja mu lubuto sikirizaganya kujja mu lubuto lwani si lulwoyo oyo si byagala si lulwe si lulwe tata olubuto tulujjamu tetulujjamu lwaki tetulujjamu olubuto lutubuzaabuza lutumazeeko emirimu tetumanyi nyiniko kati nze kyendaba option esooka kujja mu lubuto lwetulujjamu agende n'omukazi bagende aguminkirize bawe gyali nga bamugamba alinde bazaale omwana okola DNA test ate kati bwe luba nga lulwo igwe mufanagana n'ono omusaayi laba science mufanagana n'ono omusaayi ya DNA egenda kuleetanga omwana bafanagana n'ono omusaayi okitegeera kati ekyo kiba tekitukolera lindako mukuba tonnamanya mazima DNA erode nakoze dda DNA tolayo message wali biki ebyavuddeyo ono yennyini yakoze eki ye yafunisa omukazi wange olubuto lindako singa wagikoze tewalize wano kulendeka tulimba anti kati olubuto tulujjemu era ekindese wano okugera kyemanyi tulujjemu omukyalo ne bwafirayo kale oba afaafe oba lwakiakkiriza lulwe omukyala gaakuma nnyo n'omwana olubuto lulwe nze nga omuntu amanyikedde olubuto lulwe kujja mu lubuto kibi n'etteeka lya Uganda terikiriza kujja mu lubuto kati ku lw'omwana oyo ali mu lubuto nze njamuwoleza tekyetagisa kujja mu lubuto tukole tutya amatubuulire tobiwuliriza ate nkubira nsobola nedda nnyabo wakoze n'ensobi okutuula wano sinakyogerako kino kifo kyange beereeyo muleete wano mutuuze wano
programu eri mukuleka oli mukulekana waze kumfunya mazima naye oli mukulekana yanaze bivamwe ebintu byamwe nga mutuuze wano lwaki mutuuza wano lwaki otuddewo zoli kwenjagala nze mmanyi nina kino kifo kyange amaggwe tukoze tutya ekituufu tukole ki tubulye tukole ki nze kituufu kyemusinga okumanya twinde bawo omukazi akomewo bamuva mu ebyo bawo omukazi ye taliyo ge mazima amatuufu ennamba eziweereza ezibuuza omwana ali bulungi nnamba yo naye wabakyaga wabanga aze nga manyi nti nze amwagala era nze nyini lubuto kyabagenda nakyo naye nga kituufu nedda kakituuki wabanga munjagaza kakibe ekituufu bwe kito kigende bwe kityo agambye bw'aba mukwagaza kibeere ekituufu naye tukanyana kubanga ye amazima gaza nagabadde agamanyi tiwabanga amunjagaza lindako gwe sirika nakwadde chance yeyogera yawedde gwe sirika tubulire wamma kyekyo owulidde alindako genda mpola tukoze tutya njagala mazima go amazima gange mubuulidde alinde baawe naye wabanga amunjagaziza nga amazima yaze nga nakyamanyi ku mutima gwe kyebamugamba kibe bwe kityo aba munjagaza kibe bwe kityo olubuto lwa naye ng'omwagala tomwagala omuntu yenna olina omwagala nali nina okulabirira famire ye omukyala ng'ontaliiwo omukyala wamufunisa olubuto tewalumufunisa tubulira amazima banaye tuve wano otulemeza wano owooza musajja singa gundi ensonga gyoliko eri serious naye zemira lina okuntama oba olubuto olwange lubeere lwange sookoleka ki ekikutamye munzize eri ekintu ekituufu kiri nti olubuto oba lwange oba lulo kiki kyategeeza ayogera amazima oba lulwe kyotegeeza sinakitegeera njagala oŋŋambe nti olubuto lwange va mu byokwekwasa kamuwulire amazima ani gayagala twagala amazima tuve wano nalabirira famire nga taliiwo walabirira famire nga taliiwo nakola buli kimu wakola buli kimu nga ki wakola kinaki wamuleetera sente z'emmere sente z'abaana n'okujjanjaba abaana waliwo mwana we yalwala ate saavisi y'obulamu naye wagimuwa waba akyayagala okumwera kyonkyogere alindako kyayagala okumanya agamba ye oba nedda omukyala wamukolako saavisi ayogere saamwagala omukyala kati ate ekituufu kyekiruwa omukazi yamwagala oyinza okuba nga obuvunanyizibwa bwonna wabutwala bwe kyali ekintu ekyo kimu kyokka kyenningi kasita akyogera ngera oba kyagala njogere ekituufu olubuto lwange bannange gwe sokoleke leka ayogedde ki tokiwulidde kyayogedde ki iwanonye ekiwano ayogedde ki sikyayagala okumanya omukazi simusanga yagende omukazi mugende mwembi bagende bombi bagende n'abwana baabwe bagende bonna nabo bagende nze bagende owulidde kyayogedde okiwulidde kyayogedde olubuto lwange nze yamuyamba olubuto kati gweva otutegedde amazima situkogende nasomesa abaana lwaki wayagala lwaki wakola ekintu ekyo nange nakemebwa oyo banaye mumunyambeko yekyanga naye temufaani wakemebwa nosalawo okola ekintu ekyo engeri nali nti ntwala obuvunanyizibwa bwonna nga ntuke wakasaza nzenjagala tolina nansonyi ensonyi zibaawo naye okukemebwa kubaawo kati muganda ogenda mutunulako ota muganda wange alina okusonyiwa kuba nange saayagala ensobi yajja sikituufu weeri nange saayagala musaba nsonyiwe tuddemu etwali kola emirimu gyaffe mukole emirimu gyammwe nga mukyali wamufunisa olubuto ansonyiwe ensobi zibaawo mikwano programu ya leero munzikirize tugiggalire wano ebisigadde nja kuba mbabuulira gye byaggwera nsonga yakadde ke katukutte naye tugenda batwala mu counseling tulabe kiki ekiddirira naye olina emisango mingi nnyo gye wazza era ng'ogenda gisasulira ne poliisi eyinza okuba nga ng'ekulinze ewabweru awo gweseka aba mikwano gyange musule bulungi programu eddiwamu enkeera ku Sunday sawa 5 ez'okumakya musule bulungi
mweraba.